anti omanyi ekizibu state bukyalina Idah Nantaba yo obujulizi bwe awa nga baali baagala omutta ate yamutta agambibwa eyayali agala omutta yoyo gwe batta n'omulala eyadduka kati obujulizi bwabwe buli file erimu ba complainant babiri mulimu Idah Nantaba yawa bujulizi wa attempted assassination ate ne kubeerako aba Ssebulime abantu be obujulizi bwe balina nti batta Ssebulime kati awo state obuzibu bwalina ate omusango gwe tulimu si gwa attempted assassination omusango gwe tulimu gwa kutta Ssebulime murder so state ali stranded Idah Nantaba obujulizi bwawa alikuwako attempted assassination alikuwako wa murder kyekyo lwaki baagala ayongereko obujulizi bwe yagamba ye bwagamba nti bwalina poliisi bwetanaba kufuna ekyo kyebaliko naye kyembi nti omusango kasita baguteeka ku cause list nti baagala aguwuliza kiba kitegeeza nti poliisi emaze ogunoonyerezaako gino myaka 2 miramba poliisi tenaba kumala kunoonyerezaako obuzibu buvaawa buva ku investigators lwaki mu myaka 2 n'emyezi 6 tebanaba kumaliriza kunoonyereza ne bakkiriza n'omusango ne gujja mu kooti awo tufunidde obuzibu nga ba defense lawyer waliwo kye tulowooza ekiriwaawo kye tutanaba ategeera kati ebyokutampalinga buku bujulizi suubira mujja kujja mu kooti mulabe engeri gye tubuuzaamu ebibuuzo engeri Nantaba gyagenda okuwaamu obujulizi bwe mutegeerere ddala lwakuba Nantaba obuzibu bwe obwabaddewo ejjo baleese boda eyali ebugibwa omufu Ssebulime n'agamba ne boda yagikuba ebifaananyi nga baakagikwata n'agamba boda yagikubye ejjo ebifaananyi nga bw'ayogera kati boda gye yakuba ebifaananyi ebitundu ebimu tebiriiko ebitundu ebimu babiizaako bateeseko ebitundu ebipya kati yagamba lwaki poliisi yakyusa boda eno ebyaliko tebiriiko ebiriko tebyaliko lwaki poliisi yakikola obwe buzibu bwonale bwalina and myself after the incident. I asked her to take the CD. She said she would send her officer to collect that information. I kept on reminding her several days after that, and police never picked it up. Okay. So it's available and it's not me withholding it. For now that we started hearing the case, forget all about the CID and all these people. Your contact. Counsel, this was not there. Where has this come from? This was not there. This was not transcribed there. This was not there. This wasn't there. Tasubia. Zena kaita Subia. Mwanyina w'omugenzi. Ssebulime. Netubadde wano era ku musango gwe. Naye omulamuzi atugambe tukomewo nga 18 olw'abamu abatasobodde kubaawo ba witnesses tebasobodde kubaawo abamu tetumanyi ki kubanga kyo wabaddewo witness naye kati leero kati talabise obwiki naffe tetumanyi ki oba bamutiisizza we don't know naye byonna tubikwasizza ffe Mukama yajja okuyimirira mu musango gwaffe era mmanyi obwenkanya bujja kufunika